Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinziira okubanga gy'otulabira. Kakati nkuleetedde abakyala bano nga bwe nkugambye mwena mumanye ekigenda mu maaso mu Lubigi ekyokumenya amayumba ekitongole ekya NEMA nga kigamba mbu bano bazimba mu kibangirize ekitundu ekimanyiddwa okubanga ekya NEMA bazimba mu lutobazi. Kati waliwo abakyala bano babiri benjagala olabe gwagoberera omukutu ogwa Redzone TV balina sitole zaabwe. Waliwo omukyalo ono ayina sitole ye ali myaka 8 bamumenyedde ennyumba ye gyamazeemu emyaka emingi era nga bwogenda omuwulira ng'annyonnyola ensonga eyo era y'emu ku nsonga lwaki nsazeewo nkuleetere omukyalo ono ye mwamulabye ne ku kitebe ekya National Unity Platform ng'annyonnyola ensonga ze era nga naye ebibye si byangu yadde akatono naye njagadde mukuleetere owulirize bulungi nnyo sitole zaabwe wabula atanaba kubanga osubscribinga nnyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obere nga tomissinga nsonga yonna sooka owulirize emboozi z'abantu bano abakyala bano ababiri ate tubeere nga tweyongerayo. Najja wano omwami wange yajja n'agula wano mu 9/3/92 awo sikyabijjukira bulungi. Bwagulawo twazimba 9/5 twatandika okuzimba mu 9/5. Kati bwe twamala okuzimba ne tubeera wano manya gano ge maka gaffe ge twazimba amaka gennyini main ye yaliwo. Kati oluvannyuma twatabukamu n'omwami n'adda mu maka ge amalala nga wanajjawo obuzi olw'olumu bw'atyo n'andeka mu nnyumba ennene ebaddemu ebisenge bisulwamu 3 ne sitting room ne dining ne fumbiro ne sitoowa n'ebinaabiro 2 ne tubeeraawo nembeeraawo bwe nalowooza ekyokukola ng'omwami takyanyamba bulungi ate takyajja bulungi nengenda mu bbulaaka ne bampola ssente ng'abakyala be babawola nentandika okuzimba emizigo neetooloola bwe nti mbadde mu kisaakaate kyaki ekisaakaate kyange kibadde kya mizigo nga kyekyakola emizigo. Ngambako nti oba tugenda kukola ki tugenda kumenya wabula baŋŋamba nti mukadde ekino ekitundu kya NEMA ate kino ekitundu kikalu naye nasigala neneebuuza ate kino ekitundu wano maama ekitundu wano kya NEMA ate kino ekitundu kikalu nekyebuuza. Wayitawo ndowooza ennaku oba 2 oba 3 twagenda okulaba nga abamenya batuuse wano. Kati bwe batuuka wano ne batandika okumenya ennyumba y'omukyalo sirira muntu anyamba ebintu ebisinga byafiira mu bitanda biki nkoko byonna byafiira omwo paka nensigala mu bbanga era ndi mu bbanga naye nga nsaba buyambi oba waliwo omuzirakisa yenna ne mwami Museveni akutukulembera batuyambe atuyambe taata atuyambe tetwasenga mu NEMA ebipapula tubirina bajje balabe abali mu ofiisi eyo baveeyo bajje batuukeko ku gulawundi wa mwami Bukenya yabagamba wano we yayitanga era we yasomeranga naye nga waliwo amayumba nga lukalu naye tebasobola kubiwulira. Naye mwami Museveni nkusaba nze ne bannanga abalala tuli mu kubonaabona ffe n'otulaba nze enkuba enkubidde wa emmere bampadde empeho oli nayiba wange yalina ku mmere kuba yalina waalimira. Yes, ndowooza ebyo omukyala obiwulidde ate nkakasa abasinga obungi obadde wabitegeddeko mu mawulire gennakuwadde olunaku lwajjo. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Redzone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Omukyala oyo mwamutegedde myaka 69 bw'atyo bw'ali. Kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa nga sinaba kubanga nkuwa eby'omukyalo ono omulala ddako. Ono omusajja musomi wa dduwa ate nga akwambulula ebizibu byonna ebyakuteekebwako. Asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jjinja. Wasangibwa gy'asinziira n'aba nga akola ku bizibu eby'enjawulo omuli eby'ensimbi akola ku bizibu by'amaka n'ensonga endala zonna ezifaanana bwe zityo. Bamuyita Haji Kasujja. Ku nnamba eyo gy'olaba
era ng'esinga kukolera ku WhatsApp 0753 855 64 ensonga zonna zibeere nga ate zigguka. Wuliriza n'ono omulala nzije tubeere nga tweyongerayo. Ono naye alina sitole yeemu naye kamukuwe annyonnyole ebibye ate tubeere nga tutambula ffenna. Wabula nja kukusaba gwe asobola okusharinga, kwata linki ya updates zino giteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo ate message ebeere ng'eyongerayo okuba nga etambula. Abantu bano beetaaga obuyambi bombi naye kankuwa ono naye obeere ng'omuwuliriza. Myaka 8 nkyalagawa sikyasobola n'enkumbi yennyini sikyagisobola. Emmere bansimira nsimire owulidde. Abazzukulu be bandeetera ke bandeetedde benkuzizza be bandeetera ak'okulya okiwulidde. Kati ndagewa ddala mu butuufu ndagewa kati ndagewa nze yalina wendaga n'okusimbula obusimbuzi wano ngwa bubi ndi mulongoose mulungi ena alongoosebwa kugamba amanya Namakula Magret Nalongo Sinkeera najja wano mwana anamwe mukama wange yafuna wano ekibanja mwana mwe anamwebiri nze ate nenzija ng'omukyala awasiddwa 1960 netujja wano netutandika ekikulu ndi mulongoose okusaamiza eddagala n'omwami gwe baayitanga bikufaaki ye yali omutongole n'atuwa ekibanja kino ekitandika okubeerawo nema nejja wano mu 1995 era yatusangawo ne Uganda gavumenti yakolanga ku mwalo ogwo ngeno amazzi tegatuukayo ng'awakalu era twawekanga obwana bwaffe nga tubutwala emulago nga tuyita ku mwalo ogwo nga bakuwa empiso 5 naye nga bakuwa buli lunaku nga ofuna. Yes, webale kubanga okyaliko Red Zone TV bwe bityo bwe bibadde. Olunaku olwaleero nga bwe tukulaze amawulire awo wansi Joel Ssenyonyi leader of opposition atuuseeyo mu kifo kino n'alambulako ku bantu embeera nga mwe bali gye bayitamu era n'abaako byatandikawo ebigenda okuba nga bikola oboolyawo mu kaweefubeewe ow'okubeera ng'alwanirira bano ettaka lyabwe lye basenze. Webale kubanga okyaliko Red Zone TV tuwuliziganye mu updates eziddako wabula tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako ebigenda mu maaso mu Uganda n'ebweru waayo.